mu Luganda emanyi mu Luzungu byakola ki byalina okwogera n'amala n'abagamba nti galubindi zaabwe ziraba kumpi naddala ddala abayivu ko n'abantu abalala naye nga kiki ekyamazima kiri nti nno abayivu abasinga obungi balabira ddala kumpi tebalaba wala. Omuzungu bwe yali ajja wano yatuula wansi n'agamba nti kiki kye tugenda okukola okusobola okusaanyaawo oba okujja omulamwa ku baddugavu tubateekemu ebyaffe bye twagala. Program gye yasookera ddala okuteeka mu nkola yagamba nti agenda kusooka aleeta obuyigirize education, n'agamba nti bwe tunaabagamba ne babeera bayivu tujja kusobola okubakyamya obwongo okubatuusa we tukola ki okubatuusa we twagala. N'amaliriza n'agamba nti eddiini bwe tuleeta eddiini tubatwalira eddiini tubayigirize babeere baddiini nnyo 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 nnyo. Bwe banaabeera bannaddiini tujja kusobola okubaleesa ebyabwe ebyobuwangwa ebyannansangwa tusobole okubateekamu ebyaffe bo bye batamanyi naye nga balina okubeekako okubeera nga babimanyi basobole okutuukana n'omulembe bajja genda okumaliriza nga bagudde oba nga tebakyalina mulamu gwe bakola ki gwe batambulirako. N'aleeta omulamu omulala gwa kunoonya bugagga oba kunoonya ssente. Olwaleero ojja kulaba nga abantu abasinga obungi bagamba abantu nti mulina okukola ennyo ne mulaba nga mwejja mu bwavu. Kituufu ekyokukola si kibi, abantu balina okubeera nga bakola, naye omuntu bwamala okubeera nga akola fuusayoko ku kadde olabe ensi nga bwekola ki nga bwegenda. Naye kati olwaleero wanene abantu abali wanene mu ggwanga bafaayo nnyo okubeera akeera ku makya n'akola paka obudde bwe buziba, tayagala kumanya oba ebyeggwanga bigenze bitya oba ensi ebadde etya, ebyo tabikola ki tabifaako. Naye munange olwa tumala tukubiza nti no tukole kituufu kyo tukoze nnyo. Naye ngenda kuwa ekyokulabirako kya Libya. Abasajja bazimba Libya okumala ebbanga eddene nnyo, naye ndowooza gyali emyezi 2 nga Libya yonna neebikuki eri ku ttaka nga bagisudde ku ttaka. Naffe olwaleero singa tuba tetufaayo ku bikwata ku ggwanga lyaffe, olunaku lujjako era ku makya abasajja bajje wano eno nga bayagala omusajja okumuggyako abanyiiziza bamukube akole ki abeere ng'akomaawo. Kati awo twegamba abantu baffe balina okubeera nga bafaayo nnyo okutegeera ensi luddawa gye zikola, ensi luddawa gyegenda. Balina okutegeera ebikwata ku ggwanga lyabwe ne bategeera ki ekigenda mu maaso, basobole okubeera nga buli kimu bakigoberera nekiba kituukawo. Ne kulw'ensonga eyo omuzungu abantu abasinga obungi balina ekintu program, waliwo program egenda maaso ako abantu tebagimanyi oba tebagitegeerangako. Program eno abazungu bagiwandiika bagita New World Order. New World Order eno yali etematema empenda ng'omuzungu agamba nti ayagala Africa nga temulimu wadde ettondo ly'omuddugavu. N'anoonya ngeri ki gyagenda okutuuka ku ngeri eno, ng'ekigendererwa kyayo kyaku bagamba mu programu eno nti bagenda kutambuza programu okumala emyaka gye baateeka mu programu eno bafune Africa nga temulimu wadde ettondo ly'omuddugavu. Tebaagalamu wadde omuddugavu mu budde bwe banaagifunira. Ne bagamba nti ebintu bino tubituuseeko tutya, kyetulina okusooka okubituusaako tulina okubajjako enfuga yaabwe gye balina okubeera nga batambuliramu. Whereby tubateekeremu abafuzi be tunaabeera nga ffe tubalinako obuyinza nga bakola byonna bye tubabeera tubalagidde okukola, naye nga ekigendererwa kya byonna kya bafudde batya. Program zonna yaleeta yakola siriimu n'amuteekawo ndowooza yeyo osobola okukkiriziganya nange nti agenze bulungi kubanga sikiwa nti kati saawa eno waliyo omuntu atafiiriddwako ku muntu we
oba atalinayo omulwadde oba yennyini ayinza okubeera nga tali mulwadde ne baleeta entalo zino zolaba mu Africa. Waliwo omukulembeze omuddugavu gwe bawaana ennyo nti nno mukulembeze omuddugavu alina ensi ey'amaanyi ennyo gy'afuga, naye nga omwami oyo baali bamuleetera alina puroguramu gye yajjirako bamuleeta abeerewo nga ye pulezidenti omuddugavu, naye nga bw'abala okubeera nga ye muddugavu alina ebiruubirirwa bye baali bamusuubiramu kwe kubeera nga ajjawa alina omuwendo gw'Abafirika gwe baali bamuwadde gw'alina okubeera nga atta mu budde wanaabeera nga ali pulezidenti. Era ndowooza akoze bulungi nnyo. Kisoboka ndowooza kyebavudde olaba nga bayongedde ekisanja. Bambi Abafirika twasanyukira wamu ne tugamba ono kaatuuse ebiseera bike ebisinga obungi bijja kuba nga bikola ki nga bigenda mu maaso. Era olunaku olumu ensi ezimu ezisinga obungi zebabadde nga balumba tubadde nga tugamba bamajjako badde akyemalira gundi bamukuba, naye nga bambi ekituufu kiri nti no babeera batta bantu nga bo ekigendererwa kyabwe ko n'essuubi lyabwe lye balina ery'okubeera nga beediza Africa buli Omufirika yenna enaafa bakitwala nga baba batuuse ku buwanguzi babeera bakola ki babeera bayagala. Kale nno buli ka puroguramu kolaba omuzungu kaakola akola ka puroguramu akamu kayinza okubeeramu ebirungi nga 5 nga kalimu ebibi ebikusaanyawo gwe omuddugavu nga 15. Kiba kitegeeza nti gwe aba akufunye mu buli ngeri oba mu buli kasonda abeera ajja kufuna. Ku puroguramu endala gye bateekako ebintu ebisinga obungi ebyokulya wanene bye tukozesa birimu chemicals nga za butwa, eddagala balituwa nga lya butwa. Puroguramu egema abaana naye manyi okubeera ng'olumu eddagala eribagema lirina nalyo ekigendererwa ekitali kino kye bagamba nti babeere bakulisibwe bulungi. Yensonga lwaki olaba nga emyaka Omufirika gy'afiirako gitandise okutabika nga gigenda gikendeera osobole okubeera nga entambula enteekateeka y'ekintu kino egenda bulungi. Ekyamukisa bulungi nti bambiye omuzungu yali mugezi bulungi, ebintu byonna bye yateekateeka byonna birabika nga bikoze ki bigenze mu maaso bulungi nnyo. Nsaba nkusabise bw'nkome wano eno ndekoko n'abateesa abalala nabo beera bateese kubanga balabika nga waliyo abalala betaaga okuteesa ate nga ndabika nange nteesezzaanya naye sebo webale nnyo omulamwa labire bonna sebo mbeere bulungi. Naffe twesiime nnyo olw'ebigambo byo ate n'obulumi bwo okubeera nga osinzidde ebunaayira ku butaka n'obeera nga olugumya olukomo ekintu ekirasangikasangika ku lw'obwavu obukudde ejjembe. Tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe okugamba nti ekitiibwa ky'olulimi lwaffe Oluganda tulwanidde tutya nga empuliziganya zaffe zonna nzigule olulya n'olukomo essimu yaffe neerawa nti noti nyanya 2.8 9 emu 7 298. Empuliziganya yaffe endala eya Skype eri ngabo ya Buganda jakuze akazindaalo omuganda wange mutabazi Teso Buganda. Sebo webale nnyo webalire ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale n'omuteesa Amida Mugalo tusanyuse nnyo okwoleza n'okuteesa okwo kwonna kwotubuulidde okw'amagezi naye nga tubadde tuludde okuwuliza olw'okubeera nti obadde otabakanira Obuganda naye tweyanziza nnyo tweyanzeege. Njagala okuddayo ku nsonga z'abateesa ababadde waggulu naye nja kusooka okwejjukanyaamu okwenenya kwe twabaddemu n'omuteesa omuweesi inginiya. Inginiya eggulo saawakanyiza nti amazima osooka ganoonyeza wooli si kye nawakanyiza. Twagala amazima tetufuula bigambo. Ekigambo kye nawakanyiza kyabadde okussa n'okutambula ge mazima. Tewakyongeddeko kukirambulula
kuwa makulu gaakyo lwaki ge mazima era wateeseza n'ogamba nti amazima n'okutambula ge mazima era nenkugamba nti mukulu inginiya okussa n'okutambula ng'omuntu alina ebigere si ge mazima obwo bubonero bwa Katonda okumumanya bwe yawa omuntu gy'alina amaanyi go mu ngalo ze ate n'ekirala era kyenjagala okubeera nti nnongoosaamu inginiya kyayogedde toyinza kulowooza nga Katonda mwami inginiya toyinza kulowooza nga Katonda oba olumu tukozesa ebigambo ku sipiidi oba mu ngeri ki gye tuba twogera naye ate ababuuliriza yatera okutwala ekyo ky'otutte toyinza kulowooza